ekulemeseza okubanga ofuna olubuto? Oli mukyala, oli mufumbo, olina omwami wo, mugezezako okubanga mufuna olubuto naye ng'ate ensonga weeri ebalemeseza okubanga mufuna olubuto. Mu video yaffe ya leero tugenda kwogera ku nsonga ki eyo eri very common elemeseza abakyala okubanga bafuna embuto. Gerald Massa, the health educator, gemanya aga channel yaffe, era ku channel yaffe twogera ku nsonga ez'abakyala, twogera ku nsonga butya osobola okubanga ofuna mangu olubuto. Subscribinga oleke okumisinga videos zeteekayo buli kanako, tovaawo nkomawo n'obubaka buno. Webale nnyo mukwano gwange okubanga weekuumidde ku channel yaffe Gerald Massa, the health educator, era tuligamba nti nsonga ki ekulemeseza okufuna olubuto? Buli kimu kyonna kyonna okikoze, eddagala olinywedde, buli kimu kyonna kyonna haba omunywedde naye nga okyalemererwa okubanga ofuna olubuto. Kiri very simple. Wetugenda ku system ey'omukyala gye tuyita reproductive system oba ebitundu eby'omukyala ebyekyama birina parts ez'enjawulo, naye tugenda kugamba nti part esingira ddala okuba ey'omugaso ge magi g'omukyala, mu luzungu tugayita the ovaries. Amagi gano gaplayinga part nene nnyo okulaba nga osobola okubanga ofuna mangu olubuto. Then of course tunene parts endala tugenda zogerako, that is enseke ebbiri ze tuyita fallopian tubes, and then n'abaana kennyini gye tuyita uterus oba y'owombo. N'abaana erimu ennyama 3. Waliwo ennyama ey'okungulu ekavaringa n'abaana gye tuyita perimetrium oba the outer wall, then waliwo kino ekinyama ekinene ebizimba bitera nnyo okwagala okukwata mu eyo part gye tuyita myometrium, and then wali munda mwennyini omwana mwakulira mwe tuyita endometrium. Kakati ekibuuzo kyaffe kiri nti nsonga ki ekulemeseza okubanga ofuna mangu olubuto? Okay, okoze scans, buli kimu kyonna kyonna okikeredde naye nga okyalemererwa okubanga ofuna olubuto. Nsonga eriemu bweti, oyinza okubanga tonakitegeera naye ensonga eno gye tuyita ovarian irregularities oba ovarian dysfunction. Kigambo kya luzungu naye mu Luganda kiba kitegeeza nti byonna biyinza okubanga biri normal, hormones nga ziri okay oba buli kimu nga kiri okay naye nga amajigo tegakola, nga amajigo tega functioning nga kwegali. Scan ogikola nekulaga nti yes amajigo galina naye gabeeraawo wegatonga olaba nti okwata ensigo n'ozisuula, ensigo ez'akasooli n'ozisuula mu ttaka nezibeera omuweezi kyo naye nga basically zo just ensigo zaali za kikula kibi oba zaali of poor quality. So ensonga mukwano gwange eyinza okubanga kukyakulemesa okubanga ofuna olubuto yeyokuba nti wandibanga olina kye tuyita ovarian dysfunction, amajigo gayinza okubanga tegakola bulungi. Dokita ayinza okubanga akugambye nti kola scans okole buli kimu kyonna kyonna naye nga buli kimu kikomawo kiraga nti olinomo. Scan oba ka TV okakoze kakugamba nti olina normal system eri very okay naye nga ate okyalemererwa okubanga ofuna olubuto, kyandibanga olina obuzibu n'amajigo. Test ki ey'amagi esobola okukolebwa okukonfaminga nti amajigo gali okay oba tegali okay? Olina okukola test gye tuyita anti-Mullerian hormone oba AMH. AMH oba anti-Mullerian hormonal levels. Hormone eno oba gye tuyita anti-Mullerian hormone yetuyambako okulaba amajigo gali gatya, amajigo gakola bulungi tegakola bulungi, oba ng'otusiza olunaku olw'okuovulatinga oba olunaku olw'okubanga ofuna olubuto amajigo galina obusobozi obwo okuba nti gavaayo gagende gasinkane enkwasa ey'omusajja omwana asobole okufoominga. So anti-Mullerian hormone ye hormone gye togeddeko leero esobola okubanga ekuyambako okumanya amajigo gakola gatya, naye of course ne dokita wa asobola okusaba scan gye tuyita pelvic ultrasound scan oba ka TV n'okakola ku lunaku olw'ekkumi oba olunaku olw'ekumi-na-bbiri-13 oba osemberedde okubanga ogenda kufulumya eggi. Oba osemberedde okubanga ogenda kufulumya eggi ate n'obadde ekyo kye tuyita ovulation ate n'okola scan n'eraga nti ate tolinaako wadde magi gonna gonna, kati kiki ogenda okufulumya? Ojja kulaba nti ye ensonga ebadde ekulemeseza okubanga ofuna olubuto. Gerald Massa, the health educator, gemaanya aga channel yaffe, era tova ku channel yaffe no subscribinga buli lwenteekayo videos ezikwata ku fertility buli kanaku YouTube ejja kuba ekubuulira, ejja kuweereza ka notification okakoneko obeere nga olaba videos zaffe zetuteekayo buli kanaku. Beera naffe leero era sharing videos zaffe zino oba olina mukwano gwo ayagala okubanga amanya butya bwasobola okubanga afuna olubuto
muweereze ka video kano ku social media. N'ekirala tambuza video yaffe mikwano gyo, n'ekirala gyogera nange ku WhatsApp oba oyina ebibuuzo byonna oba oyagala kujja otule wansi nange tutule twogeremu ebisingako wano, era osobola okuba nga oncontactinga ku WhatsApp ne tuba nga tusisinkana ne tutula wansi ne twogeramu ku butya osobola okuba nga ofuna olubuto. Oyinza okulowooza nti nsonga nnene nnyo ekulemeseza okufuna olubuto naye ng'ate kasonga kati niwe kati. Oyinza okulowooza nti kasonga kati naakulemeseza okufuna olubuto ng'ate ensonga nnene nnyo nga yeetaagira ddala okuba nga abasawo bakwatira wamu ab'enjawulo. So beera bulungi mukwano gwange, nsonga ki ekulemeseza okufuna olubuto? Mu luzungu tukiyita what is the commonest problem, what's the commonest cause of you failing to get pregnant? It is hormonal imbalance. Kyeki ogezaako okulaba nga omumanaginga oba ogezaako okulaba nga weebuuza hormonal imbalance kitegeeza ki. Mu video yaffe eno leero tugenda kunnyonnyola biki ekitegeezebwa ne hormonal imbalance. Ngenda kuba nziramu ebibuuzo byonna ebibuuziddwa ku kino ekibuuzo hormonal imbalance. Ogenze wa musawo dokita wo akugambye nti hormones zo tezibalansinga, ki kyaba ategeeza? Nyiga passage ya red obeere nga subscribinga oleme kumisinga video zonna zituteekayo buli kanaku. Gerard Massa the health educator ng'emanya aga channel yaffe, era ku channel eno twogera ku biki bye tuyita ebya affecting omukyala, then ensonga ez'ekyala zonna oyagala kumanya ebikwatagana ne periods zo, oyagala kumanya ku lwaki olemeddwa okufuna olubuto. Ku channel eno oba ogenda kuzuula answers, ogenda kufuna okuddibwamu ku bibuuzo byonna by'obadde weebuuza. Ekibuuzo ekyaleero kiri nti hormonal imbalance kitegeeza ki? Omwana omuwala wazaalibwa mu nsi wabeerawo obuntu bwe tuyita bu chemicals, oba mu musaayi gwe mubeeramu ebintu omwana omuwala byazaalibwa nabyo. Bino ebintu bye bisalawo oba bye bitugamba nti oba bye bigamba omukyala nti agende mu periods ze, bye bimanaging oba ne biregulatinga ensonga ze oba periods ze, ne bimanaging ne okuba nti chances ze afuna mangu olubuto. So bino ebintu eba tebibalansinga, ebiseera ebisinga omukyala ajja kuba nga alina obuzibu ne hormones zijja kuba tezibalansinga. So tugambye nti hormones zino za mirundi ena. Waliwo gye tuyita the follicle stimulating hormone, eno yeyambako amajigo okuba nga gafuluma obulungi ne gakula okuva mu stage esookebwako gye tuyita the primordial stage, and then ne gagenda mu stage ey'okubiri gye tuyita the secondary stage, and then lastly ne gayingira mu stage emaliriza ddala ng'egiri mu likuze libikamize oba likuze lituuse okuba nga lisisinkana enkwaso ez'omusajja. Stage eno gye tuyita the dominant stage, oba egiri ne livuddeyo lye tuyita the dominant follicle oba the dominant follicle oba gye tuyita the Graafian follicle. Yes, exactly. So tugambye nti amagi g'omwana omuwala, amagi g'omukyala atandise okubanga agenda mu nsonga ze ez'obukyala mu periods ze, agenda kubanga waliwo ekigafuga kyekyo kye tuyita the hormones. Kakati omukyala wabanga bino ebintu ebicontrollinga oba ebifuga amagi ge bibanga tebibalansinga, ekigenda okuvaamu kiri nti agenda kubanga afuna kye tuyita hormonal imbalance. Ekigambo hormonal imbalance kinene nnyo, naye tugenda kimenyaamenya mu video yaffe ya leero. Jjukira nga oba tona subscribinga, nyiga eppesa erya red obeere ng'osubscribinga, then obanga oyagala kuneebuuzaako ku mutwalo gumu ng'okagoka osobola okuneebuuzaako ku namba yange ya WhatsApp. Genda wansi wa video eno, enamba ya WhatsApp eri +256 0701 797876. Actually woba oli mu Uganda enamba eri 0701 797876, and then eya MTN eri 0787 668 962. So osobola okuneebuuzaako ku WhatsApp, then netulaba butya bw'osobola okubanga nkwongerezaako ku advice yo. So mu video yaffe ya leero tuli kwogera ku kigambo hormonal imbalance. Weebuuzizza kitegeeza ki? Tugambye nti hormones byebyo ebintu ebicontrollinga entambula eya periods zo, ne ziba nga either zigenda kuba zimala oba zirabikako olunaku lw'obadde ozisuubira. Hormones zo oba ebirungo bino oba tebibalansinga, ekigenda okuddako kiri nti abadde asuubira periods zo leero oba togenda ziraba.
kigenda okugira mu bwongo ng'omukyala oba omisinze periods zo omuli ogenda kugamba nti wandiba wafunye olubuto ogenda kubanga ogamba nti wandiba nga wafunye olubuto of which ojja genda mu maaso ogenda olabe dokita wo akuweeyo kagundi akakabira olubuto kano ke tuyita the urine HCG pregnancy test strip akakuwe kana akakabira olubuto mu musulo naye ojja genda okola test eno ey'olubuto ogenda okizuula nti olubuto terwakuuteyo naye ate tewalabe periods zo biki ebisobola okubanga bivuddeko embeera eno okubanga periods zo toziraba naye ate nga muli olowooza nti oli lubuto naye ate nga toli lubuto kino kyekiyita hormonal imbalance hormones zo weero ziba tezibalansinga mukwano periods oyinza ozisuubira notaziraba ogenda okebera olubuto nga kimuli. When do I start ovulating? Kyekino ekibuuzo ekibuuziddwa omu ku mikwano gyaffe abalaba vidiyo zaffe ali kwebuuza nti lunaku ki lwagenda okubanga atandika okukola kye bayita ovulation. Lunaku ki lwagenda okubanga afulumya egi erisobola okubanga lisisinkana enkwaso ez'omusajja n'abanga afuna mangu olubuto. When do I start ovulating? On this channel, Gerard Massa, the health educator, we do create awareness about fertility and reproductive health. Ku channel yaffe eno twogera ku nsonga ez'ekikyala na butya bw'osobola okubanga ofuna mangu olubuto nga obadde ogezezaako okubanga ofuna olubuto. Mugezezaako okubanga mufuna olubuto mubadde wamu okumala ebbanga eddene naye nga temusobodde kufuna lubuto. Ku eno channel twogera ku butya bw'osobola okubanga ofuna mangu olubuto. Omu ku baviewers baffe yabuuziza ekibuuzo n'agamba nti when will she start ovulating? Kuba ekibuuzo ekyo kimubuzaabuziza nnyo. Ali kwebuuza lunaku ki lwasobola okubanga releasing ejirye okubanga lisisinkana enkwaso ez'omusajja. Kyandibanga maybe naye y'omu ku mikwano gyaffe abagezezaako okubanga bafuna embuto naye nga bikyagaanye. Kweno channel obanga obadde ogezezaako okubanga ofuna olubuto naye nga bikyagaanye, eno channel gibeereko tuteekayo videos buli kanaku tugenda kuba twogera kweno ensonga leero. Era amanya gange omusawo Gerard Massa, nkola ku nsonga ez'abakyala and of course ne ku nsonga eza ultrasound scans, expert mu bya scan. So omukyala wabanga abadde alabye periods ze katugeze atandise leero oli mukyala oli kwebuuza when will you start ovulating? Olaba periods zo leero olunaku lw'osoose okulaba periods zo katugeze leero Monday, okay? Leero nga 27 Monday, okay? Twakava mu Christmas. So olabye periods zo leero and then periods zo ozimazeemu nnaku 3 kiba kitegeeza leero ogenzeemu n'enkya ogendamu n'olunaku olugenda okuddako ogenzeemu, okay? Periods ozirabidde nnaku 3 and then olunaku olwokusatu ozivuddemu. Ennaku ezigenda okuddirira ezo togenda kubanga olaba periods zo. Wayagala kumanya lunaku ki lwogenda okubanga ofulumya egi. Kiri very simple. Kwata olunaku luno olusoose, okay? Katugeze olabye ettonde ery'omusaayi erisoose leero lwe lunaku lwe tuyita day 1, okay? So olunaku olwo tulutwalanga day 1 kuba lwe lunaku lw'osoose okulaba omusaayi gwo. Luli very important kuba lugenda tuyambako okubala bulungi nnaku ki z'osobola okubanga ofuniramu olubuto oba nnaku ki lw'ogenda okubanga egi likufuluma okubanga lisinkana amazzi g'omusajja. So katugeze periods ozirabye leero tulutute nti ye day 1 and then enkya egenda kuba day 2, day 3, day 4 paka ku day 14, okay? Otandise okubala ng'otandika ku lunaku lwasoose okulaba periods ye leero. So otuuse ku lunaku olw'14 the 14th day ya 14. Olunaku olwa 14th day bala naku 3 mabega ngodda mabega tugambe nti okuva ku 14 katugeze 14 tudde 13 12 and then of course 11 okuva nga 11 paka 14 those 3 to 4 days lwero olunaku lwogenda okubanga ovulatingira oba egi ligenda kuba lifuluma kwolwo olunaku lwennyini olwokuna. Nze of course okuincreasinga chances zo ez'okufuna olubuto tuadvisinga nti beera nebbaawo mweyo wiiki yonna, okay? Laba periods zo wiiki eno wiiki egenda okuddako eba eri kumpi kuggwako nga egenda kuba 14 days basically that is 2 weeks, okay? So olunaku oba ennaku ezisembayo mu wiiki egenda okuddako zeze ennaku z'osobola okufuniramu olubuto.
ekibadde kikyakutawanya oba obadde otawanyiziddwa okubanga obala kye tuyitadde ovulation days, just specifically kyoba okola okwata ennaku ezo n'ozibala nti okuva ku lunaku lwotandisa okulaba periods zo n'obala 14 days and then on the 14th day n'obala ng'odda mabega nnaku 3. tulinamu abakyala abalina issues ne irregular periods. Leero periods azirabye, next month tazirabye. Kiri very simple, era kwata ennaku ezo z'olabye periods katugeze ozirabye guno omwezi, just kwata ennaku 14 ojjeko kwezo ennaku z'olabye katugeze olabye periods zo guno omwezi emirundi 2, okay? Kwata ennaku 14 ojjeko kwezo ennaku okutandika ku lunaku lwatandisa okulaba periods zo, era ojja kuba ogezezaako okufuna olubuto naye nga bikyakutawanya. Oli kwebuuza kiki ekikulemeseza okufuna olubuto. Ogezezaako okumira eddagala omize Clomid naye nga byonna biganye. Oli kwebuuza kiki ekikulemeseza okufuna olubuto. Lwaki olemeddwa okufuna olubuto? Eyeteekateeka okufuna olubuto yenna gano gago. Tovaawo ku channel yaffe Gerald Massa the Health Educator, twogera ku nsonga ki zesobola okubanga zikusobozesa okubanga ofuna mangu olubuto. Katukomewo nga buno obubaka buweddeko, tugenda kuba twongera okubanga twogera ku musomo gwaffe leero. Tovaawo. Palenye mkono gwange okwekuumira ku channel yaffe Gerald Massa the Health Educator, nyiga episode ya red oberinga tumisinga videos ettekayo buli kanaku ezikwata ku butya osobola okubanga ofuna olubuto amangu. So mukwano gwaffe omu atubuze ekibuuzo n'agamba nti amize buli kika eky'eddagala naye nga akyalemeddwa okubanga afuna olubuto. Akoze scans, bamugambye nti scans ze ziri normal, bamukebedde amagi, bakebedde buli kimu kyonna kyonna naye nga ate akyalemeddwa okufuna olubuto. Kitegeeza ki? Yandibanga alina kye tuyita unexplained infertility. Leero tugenda kwogera ku kigambo kino abantu baffe abasinga tebakimanyi naye nga mu basawo abakwatagana n'ensonga ez'ekikyala tukimanyi nti waliwo ensonga gye bayita unexplained infertility. Unexplained infertility kiba kitegeeza omukyala alina buli kimu kiri nomo, amagi gali nomo, enseke ziri nomo, buli kimu kyonna kiri nomo, hormones zibalansinga naye just nti alina kye tuyita unexplained infertility, alemeddwa okufuna olubuto nga ensibuko ey'ekintu ekivaako buno obuzibu tekiri explainable. Teri musawo asobola kubanga akinnyonnyola kulwaki kizze bwe kityo. Katataawo kiba kyetaagisa okuba nti abakugu oba ffe ng'abakugu abaddiringa na zino ensonga ez'ekikyala be tuyita fertility experts ne tuba nga tukola research yaffe ne tuzuula ku lwaki olemeddwa okufuna olubuto ng'ate buli kimu kyonna kyonna kiri nomo. Ekisobola okuviirako ebimu ebisobola okuviirako kino ekirwadde oba eno embeera si kirwadde condition gye tuyita unexplained infertility kiyinza okuba nga tekiri kuva ku bulwadde, okay? System ye eri nomo, bawo alina enkwasi zimala, alina semen, alina sperm counts ziri nomo, enkwasi ze zimala, ensigo ze zikola bulungi, tests zikola bulungi, talina buzibu bwona, talina mbeera yonna emweraliikiriza. And then gwe naawe omukyala oyinza okubanga olina buli kimu kyonna kyonna, weight yo si yenene nnyo oba toli mutini nnyo naye ogenda okulaba nga okyalemeddwa okufuna olubuto okuba olina unexplained infertility. The causes of unexplained infertility oba bivaako okubanga omukyala afuna embeera y'okubanga alina unexplained infertility bikwatagana nnyo ne biki omukyala byali okulya oba kye tuyita diet oba biki omukyala byalya. Oyinza okusanga nga talina kirwadde kyonna kyonna naye emmere gy'oli okulya teboostinga chances zo ez'okufuna olubuto. For example, oyinza okusanga nti mulimu emmere naddala enensiike ennyo oba eri fortified foods oba eri fortified gy'okoseza buto omungi ennyo oba eno gye bamaze okutegeka ne basiika. Buli kiseera olya ebintu ebisiike kyandikuviiramu okubanga kwegamba ofuna obuzibu mu kufuna olubuto. Sigambye nti abalya ebisiike tebafuna mbuto, nedda. Abalya ebisiike embuto bazifuna buli kiseera naye mu percentage mu bantu 100 ojja kusangamu ka percentage akakatinya k'abantu nga 2 abalina obuzibu nti singa balya ebintu ebisiike ennyo ojja kulaba nti bafuna obuzibu n'okufuna olubuto. Kyekimu n'endwadde endala nga walaba pressure.
oyinza okusanga nti omuntu alina pressure aliddeko just akantu katino kati nga kalimu obuto nolaba nga ate embeera yonna yonna ekyuka pressure nezirinya so omubiri gwe guyinza okubanga guli mu mbeera ey'ekizungu gye tuyita susceptible to fertility issues due to diet. Mu Luganda omubiri gwe guyinza okubanga bw'oba otaddemuko ku bintu ebisiike ennyo then oyinza okufuna obuzibu mu kufuna olubuto. Tuli kwogera ku the causes of unexplained fertility, biki ebivaako okubanga ofuna embeera oba condition gye tuyita unexplained fertility. Amanya gange omusawo Gerard Massa, ndiringa n'ensonga ez'ekikyala ate ndi mukugo mu bya ultrasound scans oba mu scans. So ndiringanya mu bintu ebyekikyala oba olina ekibuuzo kyonna kyonna ekikulemereddwe otambudde buli musawo ku musawo naye nga tonafuna answer entuufu. On this channel we do create awareness about fertility and reproductive health. Hormonal imbalance kyeki? Ogezaako okulaba nga omumanaginga oba ogezaako okulaba nga weebuuza hormonal imbalance kitegeeza ki? Mu video yaffe eno leero tugenda kunnyonnyola biki ekitegeezebwa ne hormonal imbalance. Ngenda kuba nziramu ebibuuzo byonna byonna ebibuuziddwa ku kino ekibuuzo hormonal imbalance. Ogenze wa musawo dokita wo akugambye nti hormones zo tezibalansinga, ki kyabategeeza? Nyiga episode ya red obeere nga subscribinga oleme kumisinga video zonna zituteekayo buli kanaku. Gerard Massa the health educator ng'emanya aga channel yaffe, era ku channel eno twogera ku biki bye tuyita ebyaffectinga omukyala, then ensonga ez'ekyala zonna oyagala kumanya ebikwatagana ne periods zo, oyagala kumanya ku lwaki olemeddwa okufuna olubuto. Ku channel eno oba ogenda kuzuula answers, ogenda kufuna okuddibwamu ku bibuuzo byonna by'obadde weebuuza. Ekibuuzo ekyaleero kiri nti hormonal imbalance kitegeeza ki? Omwana omuwala wazaalibwa mu nsi wabeerawo obuntu bwe tuyita bu chemicals, oba mu musaayi gwe mubeeramu ebintu omwana omuwala byazaalibwa nabyo. Bino ebintu bye bisalawo oba bye bitugamba nti oba bye bigamba omukyala nti agende mu periods ze, bye bimanaging oba ne biregulatinga ensonga ze oba periods ze, ne bimanaging ne okuba nti chances ze afuna mangu olubuto. So bino ebintu eba tebibalansinga, ebiseera ebisinga omukyala ajja kuba nga alina obuzibu ne hormones zijja kuba tezibalansinga. So tugambye nti hormones zino za mirundi ena. Waliwo gye tuyita the follicle stimulating hormone, eno yeyambako amajigo okubanga gafuluma obulungi ne gakula okuva mu stage esookebwako gye tuyita the primordial stage, and then ne gagenda mu stage ey'okubiri gye tuyita the secondary stage, and then lastly ne gayingira mu stage emaliriza ddala ng'egiri mu likuze libikamize oba likuze lituusa okuba nga lisisinkana enkwaso ez'omusajja. Stage eno gye tuyita the dominant stage, oba egiri ne livuddeyo lye tuyita the dominant follicle oba the dominant follicle oba gye tuyita the Graafian follicle. Yes, exactly. So tugambye nti amagi g'omwana omuwala, amagi g'omukyala atandise okubanga agenda mu nsonga ze ez'obukyala mu periods ze, agenda kubanga waliwo ekigafuga kyekyo kye tuyita the hormones. Kakati omukyala wabanga bino ebintu ebicontrollinga oba ebifuga amagi ge bibanga tebibalansinga, ekigenda okuvaamu kiri nti agenda kubanga afuna kye tuyita hormonal imbalance. Ekigambo hormonal imbalance kinene nnyo, naye tugenda kimenyamenya mu video yaffe ya leero. Jjukira nga oba tona subscribinga, nyiga episode ya red obeere nga osubscribinga, then obanga oyagala kuneebuuzaako ku mutwalo gumu gwokagwoka osobola okuneebuuzaako ku namba yange ya WhatsApp. Genda wansi wa video eno, enamba ya WhatsApp kweri eri +256 0701 797876. Actually woba oli mu Uganda enamba eri 0701 797876, and then eya MTN eri 0787668962. So osobola okuneebuuzaako ku WhatsApp, then netulaba ntya bw'osobola okubanga nkwongerezaako advice yo. So mu video yaffe ya leero tuli kwogera ku kigambo hormonal imbalance.
weebuuzizza kitegeeza ki? Tugambye nti hormones byebyo ebintu ebicontrollinga entambula eya periods zo ne ziba nga either zigenda kuba zimala oba zirabikako olunaku lwobadde ozisuubira. Hormones zo oba ebirungo bino oba tebibalansinga, ekigenda okuddako kiri nti abadde asuubira periods zo leero oba togenda ziraba. Ki kigenda okugira mu bwongo ng'omukyala oba omisinze periods zo? Omuli ogenda kugamba nti wandiba wafunye olubuto, ogenda kubanga ogamba nti wandiba nga wafunye olubuto, of which ojja genda mu maaso ogenda olabe dokita wo akuweeyo kagundi akakabira olubuto, kano ke tuyita the urine HCG pregnancy test strip, akakuwe kana akakabira olubuto mu musulo, naye ojja genda okola test eno ey'olubuto, ogenda okizuula nti olubuto terwakuuteyo naye ate tewalaba periods zo. Biki ebisobola okubanga bivuddeko embeera eno okubanga periods zo toziraba naye ate nga muli olowooza nti oli lubuto naye ate nga toli lubuto? Kino kyekiyita hormonal imbalance. Hormones zo weero ziba tezibalansinga mukwano, periods oyinza ozisuubira n'otaziraba, ogenda okebera olubuto nga temuli. When do I start ovulating? Kyekino ekibuuzo ekibuuziddwa omu ku mikwano gyaffe abalaba video zaffe, ali kwebuuza nti lunaku ki lwagenda okubanga atandika okukola kye bayita ovulation. Lunaku ki lwagenda okubanga afulumya egi erisobola okubanga lisisinkana enkwaso ez'omusajja n'abanga afuna mangu olubuto? When do I start ovulating? On this channel, Gerald Massa, the health educator, we do create awareness about fertility and reproductive health. Ku channel yaffe eno twogera ku nsonga ez'ekikyala na butya bw'osobola okubanga ofuna mangu olubuto nga obadde ogezezaako okubanga ofuna olubuto, mugezezaako okubanga mufuna olubuto mubadde wamu okumala ebbanga eddene naye nga temusobodde kufuna lubuto. Ku eno channel twogera ku butya bw'osobola okubanga ofuna mangu olubuto. Omu ku baviewers baffe yabuuzizza ekibuuzo n'agamba nti when will she start ovulating? Kuba ekibuuzo ekyo kimubuzaabuzizza nnyo. Ali kwebuuza lunaku ki lwasobola okubanga releasing ejiri okubanga lisisinkana enkwaso ez'omusajja. Kyandibanga maybe naye y'omu ku mikwano gyaffe abagezezaako okubanga bafuna embuto naye nga bikyagaanye. Kweno channel obanga obadde ogezezaako okubanga ofuna olubuto naye nga bikyagaanye, eno channel gibeereko tuteekayo videos buli kanaku, tugenda kuba twogera kweno ensonga leero. Era amanya gange omusawo Gerald Massa, nkola ku nsonga ez'abakyala and of course ne ku nsonga eza ultrasound scans, expert mu bya scan. So omukyala wabanga abadde alabye periods ze, katugeze atandise leero, oli mukyala oli kwebuuza when will you start ovulating? Olaba periods zo leero, olunaku lw'osoose okulaba periods zo, katugeze leero Monday, okay, leero nga 27 Monday, okay, twakava mu Christmas. So olabye periods zo leero and then periods zo ozimazeemu nnaku 3, kiba kitegeeza leero ogenzeemu, n'enkya ogendamu, n'olunaku olugenda okuddako ogenzeemu, okay, periods ozirabidde nnaku 3 and then olunaku olwokusatu ozivuddemu. Ennaku ezigenda okuddirira ezo togenda kubanga olaba periods zo. Oyagala kumanya lunaku ki lwogenda okubanga ofulumya egi? Kiri very simple. Kwata olunaku luno olusoose, okay, katugeze olabye ettonde ery'omusaayi erisoose leero lwe lunaku lwe tuyita day 1, okay. So olunaku olwo tulutwalanga day 1 kuba lwe lunaku lw'osoose okulaba omusaayi go. Luli very important kuba lugenda tuyambako okubala bulungi nnaku ki z'osobola okubanga ofuniramu olubuto oba nnaku ki lw'ogenda okubanga egi lifulumira likufuluma okubanga lisinkana amazzi g'omusajja. So katugeze periods ozirabye leero tulutute nti ye day 1 and then enkya egenda kuba day 2, day 3, day 4 paka ku day 14, okay. Otandise okubala ng'otandika ku lunaku lwasoose okulaba periods ye leero. So otuuse ku lunaku olw'14 the 14th day ya 14. Olunaku olwa 14th day bala naku 3 mabega ngodda mabega, tugambe nti okuva ku 14 katugeze 14 tudde 13 12 and then of course 11 okuva nga 11 paka 14, those 3 to 4 days lwero olunaku lwogenda okubanga ovulatingira oba egi ligenda kuba lifuluma kwolwo olunaku lwennyini olwokuna. Nzo of course okuincreasinga chances zo
ezokufuna olubuto twadvisinga nti beera ne bbaawo mweyo wiiki yonna okay laba periods zo wiiki eno wiiki egenda okuddako eba eri kumpi kuggwako nga egenda kuba 14 days basically that is 2 weeks okay so olunaku oba ennaku ezisembayo mu wiiki egenda okuddako zeze ennaku zosobola okufuniramu olubuto ekibadde kikyakutawaanya oba obadde otawaanyiziddwa okubanga obala kye tuyitadde ovulation days just specifically kyoba okola okwata ennaku ezo n'ozibala nti okuva ku nnaku lwetutandisa okulaba periods zo n'obala 14 days and then on the 14th day n'obala ng'odda mabega nnaku 3 tulinamu abakyala abalina issues ne irregular periods leero periods azirabye next month tazirabye kiri very simple era kwata ennaku ezo zolabye periods katugeze ozirabye guno omwezi just kwata nnaku 14 ojjeko kwezo ennaku zolabye katugeze olabye periods zo guno omwezi emirundi 2 okay kwata nnaku 14 ojjeko kwezo ennaku okutandika ku lunaku lwatandisa okulaba periods zo era ojja kuba ogezezaako okufuna olubuto naye nga bikyakutawaanya oli kwebuuza kiki ekikulemeseza okufuna olubuto ogezezaako okumira eddagala omize Clomid naye nga byonna biganye oli kwebuuza kiki ekikulemeseza okufuna olubuto lwaki olemeddwa okufuna olubuto eyeteekateeka okufuna olubuto yenna gano gago tovaawo ku channel yaffe Gerard Massa the Health Educator twogera ku nsonga ki zezisobola okubanga zikusobozesa okubanga ofuna mangu olubuto katukomewo nga buno obubaka buweddeko tugenda kuba twongera okubanga twogera ku musomo gwaffe leero tovaawo. Palenye mkono gwange okwekuumira ku channel yaffe Gerard Massa the Health Educator nyiga episode ya red oberinga tumisinga videos etekayo buli kanaku ezikwata ku butya osobola okubanga ofuna olubuto amangu so mkono gwaffe omu atubuze ekibuuzo n'agamba nti amize buli kika eky'eddagala naye nga akyalemeddwa okubanga afuna olubuto akoze scans bamugambye nti scans ze ziri normal bamukebedde amagi bakebedde buli kimu kyonna naye nga ate akyalemeddwa okufuna olubuto kitegeeza ki yandibanga alina kye tuyita unexplained infertility leero tugenda kwogera ku kigambo kino abantu baffe abasinga tebakimanyi naye nga mu basawo abakwatagana n'ensonga ez'ekikyala tukimanyi nti waliwo ensonga gye bayita unexplained infertility. Unexplained infertility kiba kitegeeza omukyala alina buli kimu kiri nomo amagi gali nomo enseke ziri nomo buli kimu kyonna kiri nomo hormone zibalansinga naye just nti alina kye tuyita unexplained infertility alemeddwa okufuna olubuto nga ensibuko ey'ekintu ekivaako buno obuzibu tekiri explainable teri musawo asobola kubanga akinyonyola kulwaki kizze bwe kityo katataawo kiba kyetaagisa okuba nti abakugu oba ffe ng'abakugu abaddiringa na zino ensonga ez'ekikyala be tuyita fertility experts ne tuba nga tukola research yaffe ne tuzuula ku lwaki olemeddwa okufuna olubuto ng'ate buli kimu kyonna kiri nomo ekisobola okuviirako ebimu ebisobola okuviirako kino ekirwadde oba eno embeera si kirwadde condition gye tuyita unexplained infertility kiyinza okuba nga tekiri kuva ku bulwadde okay system ye eri nomo bawo alina enkwasi zimala alina semen alina sperm counts ziri nomo enkwasi ze zimala ensigo ze zikola bulungi tests zikola bulungi talina buzibu bwona talina mbeera yonna emweraliikiriza and then gwe naawe omukyalo oyinza okubanga olina buli kimu kyonna weight yo si yenene nnyo oba toli mutini nnyo naye ogenda okulaba nga okyalemeddwa okufuna olubuto okuba olina unexplained infertility. The causes of unexplained infertility oba bivaako okubanga omukyala afuna embeera y'okubanga alina unexplained infertility bikwatagana nnyo ne biki omukyala byali okulya oba kye tuyita diet oba biki omukyala byalya oyinza okusanga nga talina kirwadde kyonna naye emmere gy'oli okulya teboostinga chances zo ez'okufuna olubuto. For example oyinza okusanga nti mulimu emmere
naddala ensiike ennyo oba eri fortified foods oba eri fortified gy'okoseza buto omungi ennyo oba eno gye bamaze okutegeka ne basiika buli kiseera oli ebintu ebisiike kyandikuviiramu okubanga kwegamba ofuna obuzibu mu kufuna olubuto. Sigambye nti abalya ebisiike tebafuna mbuto, nedda. Abalya ebisiike embuto bazifuna buli kiseera, naye mu percentage mu bantu 100 ojja kusangamu ka percentage akakati n'ak'abantu nga 2 abalina obuzibu nti singa balya ebintu ebisiike ennyo ojja kulaba nti bafuna obuzibu n'okufuna olubuto. Kyekimu n'endwadde endala nga walaba pressure. Oyinza okusanga nti omuntu alina pressure aliddeko just akantu katino kalimu obuto nolaba nga ate embeera yonna ekyuka pressure ne zirinya. So omubiri gwe guyinza okubanga guli mu mbeera ey'ekizungu gye tuyita susceptible to fertility issues due to diet. Mu Luganda omubiri gwe guyinza okubanga bw'oba otaddemuko ku bintu ebisiike ennyo then oyinza okufuna obuzibu mu kufuna olubuto. Tuli kwogera ku the causes of unexplained fertility, biki ebivaako okubanga ofuna embeera oba condition gye tuyita unexplained fertility. Amanya gange omusawo Gerard Massa, ndiringa n'ensonga ez'ekikyala ate ndi mukugo mu bya ultrasound scans oba mu scans. So ndiringanya mu bintu ebyekikyala oba olina ekibuuzo kyonna ekikulemereddwe otambudde buli musawo ku musawo naye nga tonafuna answer entuufu. On this channel we do create awareness about fertility and reproductive health. Okubanga afuna olubuto naye ate buli lubuto lwafuna lugenda miscarriage oba buli lubuto lwafuna luvaamu bufi. Miscarriage kitegeeza nti omukyala afunye olubuto naye terusobodde kutuuka ku myezi 3. So ekibuuzo kibuuziddwa omu ku mikwano gyaffe abalaba vidiyo zaffe wano ku YouTube, abuuziza n'agamba nti buli lubuto lwafuna lugenda mu miscarriage. Yafuna olubuto n'abanga ate olubuto lwavaamu nga terunaweza myezi 3, ali kwebuuza ku lwaki olubuto lwavaamu, ku lwaki alemeddwa okufuna olubuto. Gerard Massa the Health Educator ge mannya aga channel yaffe, era ku channel eno twogera ku nsonga ezikwatagana ne fertility oba we create awareness about fertility and reproductive health. Oyagala kumanya ku lwaki olemeddwa okubanga ofuna olubuto, oyagala kumanya ku lwaki wazaalako naye olemeddwa okuzzaako omwana, eno ye channel gy'olina okubeerako. Nteekayo videos buli kanaku era twogera ku nsonga ez'okubanga osobola okubanga ofuna mangu olubuto. Kimanye nti osobola okufuna olubuto, just ky'oba olina okukola zuula buzibu ki obukulemeseza okufuna olubuto and then bufundire solution. Normally buli ekituuka ku mubiri gw'omuntu oba buli ekibeerawo wabeerawo ensonga eba ekireese oba wabeerawo ensonga lwaki oba olemedde okufuna olubuto. So ekibuuzo ekibuuziddwa mukwano gwaffe kiri nti agezezaako okufuna olubuto naye ng'ate bikyamulemesezza, yafuna olubuto naye neluba nga lwavaamu. Tugenda kuddamu kino ekibuuzo nga tutandika ne paati esooka ey'ekibuuzo. Paati esooka eri nti yafuna olubuto telwasobola kutuuka ku myezi 9. Kino kibi nnyo, teri mukyala yenna asobola kubanga ayagala kino ekintu kibeerewo. Buli mukyala afuna olubuto ng'ogyeko bannaffe abazifuna ne bazijjamu si kirungi nnyo. Tukubiriza abakyala temujjamu mbuto kuba buli lwojjamu oyo omuntu gw'oba ojjamu. So abakyala bonna tubakubiriza, tubasaba mu maaso ga Mukama mubeere nga temujjamu mbuto. Buli lwojjamu olubuto of course ebirala byonna tusobola obyogerako naye ate mu maaso ga Mukama oba okoze ekintu ekibi ogenda okulaba nga ate ensonga eyo emanyi okwetoloola nekukomawo nekutawanya ate mu maaso eyo. So tojjamu mbuto, temujjamu mbuto. Ekibuuzo kiri nti ku lwaki olemeddwa okubanga ofuna olubuto? Olubuto wafuna ku lubuto naye ate ne luvaamu, ku lwaki olemeddwa okuddamu okufuna olubuto? Okuddamu kino ekibuuzo tulina okumakinga sure nti tuzuula ku lwaki wasooka n'obanga ate ofuna obuzibu bwa miscarriage oba what was the cause of the miscarriage in the first place. Mu Luganda kitegeeza nti ki ekyaviirako olubuto luli olwasooka okuvaamu. Bwe tuzuula ekyaviirako olubuto olwasooka okuvaamu tujja kumanya maybe ku lwaki olemeddwa okubanga ofuna olubuto. Okay? So okuddamu kino ekibuuzo lwaki olemeddwa okufuna olubuto ng'ate wali ofunye ku lubuto ne luvaamu, tugenda kusooka tunoonyereze olubuto olwasooka olwo ku lwaki lwavaamu. Maybe
olubuto lwali omwana yali alikula bulungi naye waliwo ekyatuukawo. Okay, so what are the commonest causes of miscarriages? Biki ebisobola okuba nga biviirako abakyala okuba nga bavaamu embuto? Ekisookera ddala okuba nga kiremesa oba kireetera abakyala okuba nga embuto zivaamu kyekyokuba nga balina kye tuyita an incompetent cervix. Mu Luganda kitegeeza okubeera n'omumwa gw'abaana nga munafu. Incompetent kiba kitegeeza tegusobola kukompitinga, tegusobola kuholdinga, tegusobola kwegala kuba enkwasa ey'omusajja weyingira oba omumbadde ne bbaawo enkwaso ne zikuyingiramu ne zigenda ne ziyita mu nabaanayo ne zigenda paka mu nseke ne zituuka mu actually mu kitundu kye tuyita the ampulla. Paati eyo oba gye tuyita ampulla eringa olaba olugalo luno naye nga kikyekolayo eririzinga ejjindeni ejjere ne libanga libeeraawo ne libanga lirinda enkwaso y'omusajja okuba nga etuuka nebanga fertilization taking place. Kati omukyala wabanga alina obuzibu nekyetuyita an incompetent cervix, process yonna ey'okufuna olubuto taking place. Okay, enkwaso y'omusajja netambula paka mu luseke negenda paka ku magi, fertilization oba okuwakisa okwegi ne ku taking place, ejjiri